Otieno munnafa akaseera ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku Star TV nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa mukalwe nga mwetobeseemukko n'ekifo mu kitundu ekyo ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe nga mwotwalidde n'amasekkati ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byabadde biweweevu era wezaweeredde essaawa 3 ez'amakya ga leero nga Masindi efunye enkuba eyawezezza milimitaazi 5 ate eyatonye Arua yawezezza milimitaazi 2 n'obutundutundu 3. Olwaleero ku bifaananyi bya Ssemugenzi byakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga ng'okukwatagane bw'empewo kasongezo ka South Africa nga ekyo kireeteddewo omukuubo gw'enkuba okuba nti gusaasaanye era nga gusenvuddeko okweyongerako mu bitundu byaffe era ng'ekyo ekireeteddewo embeera y'obudde ey'ekidedde mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono mu buvanjuba ne mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe. Bwe tunula ku kifaananyi kyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tulaba bulungi nti obudde bwabadde bweweevu mu Arua n'ekyo kitundu ekiri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byabadde bya musana mwereere awamu nga gwaka nga bwe gukuzikiramu. Embeera y'obudde ng'era bwetuukiddeko mu biseera eby'olweggulo obudde bweyongedde okubeera obw'ekiddedde mu kitundu ekyo ekiri mu bukiikakkono mu buvanjuba n'ekyo ekiri ku lubuubuuto lw'obugwanjuba obw'eggwanga lyaffe ng'era bifunyeeyo enkuba awamu n'ebitundu bitonotono ddala ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nabyo bifunyeeyo enkuba. Embeera y'obudde nga bwe tugisuubira okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya ku nnyanja Nalubaale awamu n'ebitundu ebimu ebyebulunguluddewo ku nnyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu kitundu ekyo ekiri mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe mu buvanjuba awamu n'olubuubuuto olw'omu bugwanjuba nga kwotwalidde n'ekitundu ekiri mu Mbarara. Olwo amasekkati ag'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu era tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku Celsius 28 mu kibuga kyattu Kampala ate e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 27. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira temperature okuba wakati wa Celsius 29 okutuukira ddala ku Celsius 31 eri mu Karamoja. Wanootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa nga mu Lagos ne Addis yo wasuubirwayo olufuuyirize ate yo mu Johannesburg omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 18. Mu Rio de Janeiro obudde busuubirwa okuba obw'ekiddedde awamu n'olufuuyirize temperature okutuuka ku Celsius 19. Ate okweyongera mu bibuga ebirala eby'emitala w'amayanja nga Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 43. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano ku by'embeera z'obudde tutuukire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa Star TV. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.